Yusufu Sennawulya mutuuze w'e Kalusungwa mu disitulikiti y'e Kiboga. Ono mulunzi wa mbuzi atubuulidde nti obulamu bwali bwamutabukako nga n'ekyokukola kyamubula dda. Wano we yafunira amawulire ga Islamic Banking, enkola y'okwewola ssente kyokka nga temuli magoba, kwe kusalawo agigezeeko. Bwe baamala otusomesa nenyingira ne mu gundi ya wano eya Kiboga nisaba milioni zaali mu 8 ne basobola kumpa milioni 5 nsobola okutandika kuba nali maze okuzimba ekiyumba nenkwata nenzija ku kyalo kino. We twogerera mulunzi wa mbuzi Nakinku ng'alina embuzi ezisukka mu 100. Tageti yaffe kutuuka mu mwezi gwa 3 oba gwa 2 nga tulina embuzi 120 tujja ziweza kubanga zolabako awo ebweru osobola oziraba nga zaazadde zaalakamu bubiri, kitegeeza tageti yange njirabanga njagiteeba. Si ye yekka, waliwo n'abalala abatubuulidde engeri gye baganyuddwa mu nkola ya Islamic Banking. Na ssente ezo nali nsuubula piisa emu 2 naye bwe nafuna ssente ezo nensobola okukwatanga ebyokero by'amanda. Batubuulidde nga bwe baali basanga obuzibu olw'okwewola ssente ku bammoney lenders kyokka ne bakomekkereza nga babbiddwa bubbibwa. Nze neewoze nnyo ssente mu bammoney lender naye nga interest yaabwe nnene nga mu butuufu ogenda okuzaayo ssente nga ne capital yenna akola ki agenderamu. Batubuulidde engeri gye bafunamu ssente mu nkola eno. Ziganya ekiseera nga tozizaayo wadde amazima kubanga gamba era batulagira naga nti nze njagala ompe ssente zivudde mu kinakola ki kinakuwa ssente zaabwe zituya kale tezirwayo like tezina nnyo conditions nyingi compared to other financial institutions. Abdulrahman Buwembo okuva mu Nakasero Islamic Community Foundation Sacco okuva lwe baleeta enkola eno abantu bangi abajettanidde. Abantu bajettanidde bakuba nti n'obuzibu nga tubadde twogedde nti abantu babadde tebamanyi nkola yaayo ntuufu enkola etya era abamu nga batuuka ne baga nti aneddala kituufu gye kiri muga temugaba interest mubeerawo mutya paka lw'omunyonyola kati abantu abasinga abategedde enkola eyo bajettanidde. Kyokka agamba nti balina okusoomoozebwa olwa ssente ze balina entono bw'ogerageranya n'omuwendo gw'abantu abaddukira gye bali. Kiboga nga Kiboga bayingidde bamemba 78 ne kati abasabye abali poliisi abali ku waiting list n'abamemba 226. Wano wasinzidde n'asaba gavumenti okwongera amaanyi mu nteekateeka eno okulaba nga bajja abantu mu bwavu. Twetaagira akasente okwongeramu akasente tusobole okubeera nga tujjawo ennamba eno ey'abaana abasabye n'okubongera mu culture ey'okubeera nga basabye. Enkola ya Islamic Banking yesigamiziddwa ku musingi gwa Busiraamu abantu mwe basobola okwewola ssente ezitaliimu magoba. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.